Kaakati omukyala ono aleze awusigaalo alina omwana ewaka kubanga munnange abawala babadde bamubuze ono abadde yazaala gwe bamuzigidde kubanga y'abaddewo. Naye bw'amuleese mu maka ekimwewuunyisizza nti bbaawe ayagala omwana wa awusigalo n'okusinga abaana ababe b'azaala ewaka. Omwana wa awusigalo bw'akaaba ekiro bba w'omukyala ono azuukuka n'amubuuka n'amuleka mu buliri n'agenda mu kisenge awusigalo gy'asula n'aggyayo omwana wa awusigaalo omwami n'atandika okumubuusabuusa ekiro nga bw'amusirisa siriikawo beebi leero mama nakunaarudi. Omukyala ne kimwewuunyisa n'enviiri ne zimuva ku mutwe n'agamba omwami owange yatandika ddi okufuna laavu y'abaana bw'atyo atuuke okundeka mu buliri kiro ssaawa 7 ssaawa 8 n'agenda mu kisenge kya awusigaalo n'amuggyako omwana amusirise. Bw'amubuuza omwami agamba naawe omwana aba amusumbuwa, oli omuwala yasiibye akola yasiibye mu mirimu ate omwana amusumbuwa, bwe mumusitulirako mba nkoze musango ki? Omukyala akedde ku makya n'agoba awusigaalo naye okuva we baagobye awusigaalo omwami waka ne takyasulawo adda lw'ayagadde. Kaakati wuliriza nga sinnaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Omukyala ono nze mugambi omwami wo yapangisiriza awusigaalo kati awusigaalo muggyawo ye namba 2. Nze bwe ntyo bwe mugambye point blank. Mwabandaba wamma mulowooza ki ku nsonga eno? Wuliriza olyoka okomentinge endowoozayo. Kaakati omukyala ono alina abaana 4. Abaana bano bonna abana b'alina baana balenzi, tekuli muwala n'omu. Omukyala eno engeri gy'ali omukazi omukozi agenda mu tawuni n'akola emirimu gibadde gimumenya ewaka. Anoonyezza awusigaalo okumala omwaka mulamba nga awusigaalo yamubula. Akubyekubye amasimu mu kyalo banaye munfunireyo omuwala nnyambako ewaka, omuwala nga yamubula. Kaakati yabadde ali awo nga waliwo mukwano gwe eyamukubidde essimu n'amugamba nti maama gundi nti wangi nakuwulira nti onoonya omukozi naye waliwo waneeno akawala ke nnina bannange baŋŋambye mbw akawala kakozi mbw akawala kakola emirimu. N'agamba bannange kansindikire. Oli n'amugamba bwe kali waneeno naye obuzibu bwe kalina omwana. Simanyi oba onaasobola okubeera nako nga kalina omwana naye mu kakozi tekalina buzibu bwonna. Ono n'agamba ate oba ke kaliwo noonyezza omukozi mwaka mulamba omukozi ambuze, bwe kaba nga ke kaliwo kale kajje kangume nja genda naako. Omwana waka ali mu bbanga ki nti akazaala omwana waka ali mu myezi ndowooza nga3 nti omwana nga muto nnyo. Naye omukyala n'agamba engeri gye nnina abaana abakulu ewange oyo omuwala ajja kufuna obudde n'omwana we so tekirina buzibu ajje, kubanga abamu ku baana omukyala ono baazaala 4, omuto wa myaka 6. Ekitegeeza nti awusigaalo tajja kuba na budde bungi nnyo ku baana ba bboosi we. Ajja kukola emirimu gy'ewaka alongoose afumbe akole biki then amala adde ku ki adde ku mwana we nga omukyala ono bamusindikira muwala mukwano gwe. Kakati bamusindikira omuwala ng'omuwala ajja bulungi nnyo ng'omukyala olwo akubira bbaawe ng'amugamba nti amunaye mwami nti wangi munnange nafunye omukozi naye omukozi ono gwe nafunye alina omwana naye engeri gye tulina abaana abakulukulu ewaka tajja kutusumbuwa nnyo ndowooza tokirinaamu buzibu. Omwami n'amugamba nti gw'omanyi omukozi gw'osinga okumwetaaga nze sirina kyenkola ki nze sirina kye mwetaaza kubanga agenda kuyambako ggwe mirimu. Omukyala ng'agamba kale tewali buzibu nga munnange baleeta awusigaalo nga bamuteeka waka. Owuliriza kansooke nnywemu ku lwendo lw'amazzi beerako. Kaakati omukyala ono bw'aleeta awusigaalo akola emirimu. Omwana wa awusigaalo muwala amaka gazzeemu mulimu baana balenzi bokka.
Awusigalo bw'atuuka ewaka nga bamulaga ekisenge kye mwagenda okusula, nga bamulaga n'ekisenge ky'abaana we basula, ng'omukyala ono alyoka alaga Awusigalo emirimu gy'alina okukola ewaka wano eno. Ng'amugamba ojja kukola kino, otandikira ku kino, kino bakikola bwe bati, kino okikozesa bw'oti, ng'amulaga buli kimu kyonna 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 nga bwe kifa ewaka. Ng'Awusigalo agamba kaale mami tewali buzibu. Ng'Awusigalo atandika kakkalaba emirimu gye. Awusigalo nga talina buzibu bwonna, era Awusigalo ono emirimu gye abadde agikola bulungi nnyo, ewatali kwekkaanya, ewatali nga yeetuma, nga buli kimu akikola bulungi nnyo. Wabula Awusigalo ono nga yaakamalawo ewiikisi ndowooza nga 3, Awusigalo ono yayagala agendekokko mu kyalo ewaabwe, era Awusigalo ono n'agamba madaamu, n'amugamba nti madaamu nti wangi babadde bampisekokko mu kyalo, naye mbadde nkusaba onzikirize ngende mbalabekokko mu kyalo, mbeeko ne ke mbatwalirayokko mu kyalo eyo, wabula ŋŋenda kudda. Madaamu n'amugamba tewali buzibu, yadde obadde waakajja, naye engeri gye nkulabye nti obadde okola bulungi nnyo emirimu, kankukolereyo ka shopping akatono k'ogenda okugenda nako mu kyalo. Nga madaamu akwata Awusigalo amuteeka mu mmotoka amutwala mu tawuni, amukolera shopping ey'omwana, eyiye, amugulidde suutikeesi, n'eyo mu kyalo gy'alaga madaamu n'abagulira ebyokulya, emigaati, simanya ono sukaali, simanya gano majaani, simanya sabbuuni, akina buli kimu omukyala n'ashoppingira Awusigalo ebintu ng'akabonero ak'okumusiima. Ebbanga ettono ly'abadde naye Awusigalo abadde mukozi mulungi, wabula Awusigalo akola ki? Akomawo. Munnange Awusigalo akwata kkubo ng'agenda mu kyalo. Mu kugenda mu kyalo bawa madaamu ono, bawa ono omukyala ye yavuze Awusigalo okumutwala mu kyalo, era ne bagenda n'omwami. Omwami n'avuga Awusigalo mu mmotoka n'omwana we n'atwala Awusigalo mu kyalo. Era bwe baatuuse mu kyalo, omwami n'alyoka akubira mukyala w'essimu n'amugamba munnange bebi nti wangi tuli eno mu kyalo gye bazaala Awusigalo ono, naye munnange tutuuse bulungi. Nti mutuuse? Nti ye. Era nze kaakati ndi mu kkubo nkola ki? Ndi mu kkubo nkomawo. Omwami ng'avuga mmotoka ng'akomawo ewaka. Kaakati Awusigalo ng'abagamba nti agenda kumalayo ennaku ntono nnyo, tagenda kulwayo, ennaku 3 zimumala okuba nti abalabyeko, abatwalidde ku bye baagala, amale akomewo. Ennaku 3 nga zijja ziggwako, omwami bawa boosi ng'alyoka akwata emmotoka nate, ng'era agivuga agikuluggusa agitwala Awusigalo mu kyalo gye yamuleka amunona. Omwami ono ng'ajja ne Awusigalo mu mmotoka, byonna bye baayogera, bye baakola biki teri amanyi. Awusigalo nga bamutuusa bulungi nnyo ewaka, yali aleeseyoko ku bintu, aleese ku muwogo, aleese ku matooke, bijanjaalo, simanya binyeebwa. Awusigalo ng'aleese ebintu biki? Ng'aleese ebintu bingi, era ewaka ne bamwaniriza bulungi kubanga munnange tebamulinaako buki? Tebamulinaako buzibu. Kaakati mu wiiki esooka nga Awusigalo akomyewo okuva mu kyalo, bbawo omukyalo ono yatandika okukyuka. Omwana wa Awusigalo nga yamusitula mu nnyumba, omusajja. Omwami nga buli kaseera ayagala kusitula mwana wa Awusigalo. Jjukira ekyana kito kiri mu myezi nga 3, kati nga newe kiba kikaaba, omwami kennyini yadduka n'abagamba mumumpe, n'amusitula ebitaaliwo luli, kubanga omwami ono Awusigalo yamulabanga bulabi, ng'omwami ono bw'awulira omwana wa Awusigalo ng'akaaba agamba baana be musitule omwana oyo bannange tatukaabirira. Wabula okuva ebaakomyewo okuva mu kyalo, omwami yasitula omwana wa Awusigalo, era bw'amuwulira ng'akaaba adduka nnyo emisinde n'agenda n'asitula omwana n'amusirisa. Omukyala abiraba n'agamba yi baawange yaggyewa laavu ey'omwana. Mujjukire Awusigalo alina omwana muwala, kyokka abaana omukyala ono ye baazaala balenzi bokka.
kwegamba ng'omwami alaga alina laavu nnyingi nnyo ey'omwana omuwala okusinga bano abaana abalenzi baalina bo ewaka. Era munnange omwami yayongerera ddala okulaga omwana wa Awusigaalo ki? Omwana wa Awusigaalo omukwano. Kakati lumu baba beebase ekiro, omwana wa Awusigaalo ajja atandika okukaaba nga bw'omanyi abaana abakaaba ekiro. Omwana mu kukaaba omwami awulira. Omwami mu kuwulira afubutuka mu buliri, aleka mukazi we mu buliri ajja eno mu kisenge Awusigaalo gy'asula nga tamuggyaako omwana, ng'omwami tatandika kusirisa mwana kiro, ali mu nnyumba esu 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 sirikawo beebi omukyala n'agamba yii omwami wange yatandika ddi okuba ne laavu bw'ati ey'omwana wa Awusigaalo. Sooka olindeko, tabanga ono omwana wa Awusigaalo bba wange yamuzaala nga bannimba ne baleeta mujja wange mu maka gange, ng'omwana ono mwana wa bba wange nze nga simanyi. Omukyala ne kitandika okumulumya omutwe. Omukyala mu kumulumya omutwe kyava abuuza bbaawe, n'amugamba naye sooka ombuulire mwami nti wangi lwaki omwana oyo omwagala nnyo? Ko omwami omwana talina buzibu, mwagala ng'abaana abalala. Akaana nkaagala ng'abaana abalala, ekisooka kaana kawala tekalina buzibu, sikayinaako buzibu. Omukyala ng'agamba nedda, tewali bw'otyo. Oyo omwana yakaabanga n'oyita abaana bamusirise. Lwaki omwana bw'akaaba kati gw'oba oyagala okumusirisa? Mwami n'amugamba tewali nnyo kyamaanyi, just omuwala oyo akoowa, ate munnange bw'akoowa ate n'omwana n'amusumbuwa. Kati munnange engeri gye muba mbu temusobola kgenda kumumuyambako, nze mwe mumuyambako tekiba na buzibu. Omukyala n'agamba nno wano wayinza obbaawo nga waliwo akaki, nga waliwo akabadi. Kakati omukyala ono kye yakola ng'alyoka akwata omwana wa Awusigaalo, alimba Awusigaalo nti ayagala kutambulako kko naki na mwana ono. Awusigaalo nga talina buzibu amugamba kale mami tewali buzibu. Kumba omukyala agenda kukwata omwana wa Awusigaalo amutwale ku ki? Ku DNA amukebere mu butuufu amanye lwaki bba wange ayagala nnyo omwana ono, tabanga omwana ono bba wange yamuzaala nga bannimbalimba kumbe baleese mwana wa bba wange mu maka. Munnange omukyala ono ng'akwata mwana wa Awusigaalo ng'amutwala mu DNA, ng'amukolako DNA nga bba we tamanyi nga ne Awusigaalo tamanyi, era ng'alinda results okumala wiiki emu nga zituuka nga zikomawo. Wuliriza kamala okunywamu. Kaakati results bwe zituuka eza DNA agenda okuzibikulamu okuzikebera nga ddala kituufu omwami we si yazaala omwana wa Awusigaalo. Awo omutima ne gumukkakkana n'agamba awo nno nzikakkanye, mbadde mmanyi bba wange yazaala omwana wa Awusigaalo ono bakajjootoke, babaye nga baaleeta omwana w'abaze nga simanyi kumbe ndina mujja wange mu maka. Naye munnange results zigenda okujja ng'omwana si waani, ng'omwana si wa mwami, wabula omwami yeeyongera okwagala omwana wa Awusigaalo. Newankubadde omukyala yali akizudde nti ddala kituufu omwana ono si wa bbaawe, naye ate omwami yeeyongera okwagala omwana. Omwami ng'abeera n'omwana, olumu ng'asiiba waka n'atagenda kukola, alina mwana wa Awusigaalo. Omukyala agenda okulaba takyalina mirembe bulungi nnyo waka, ng'omwami asussizza nnyo okulaga omwana wa Awusigaalo omukwano ogw'ekimemete, ng'oyinza okugamba ye taata we. Jjukira Awusigaalo alina muwala, ono omwami alina abaana balenzi bokka. Ndowooza nga attensioni y'omwana omuwala yeesinga okuvuga omwami ono. Naye omwami ono yatandika okufuna enkolagana ey'ekyama ne Awusigaalo. Omukyala n'akiraba. Kati omukyala bw'akiraba kyava agamba Awusigaalo ono, nina ebintu bye ndaba bye sisanyukira mu maka gano, era togenda kubeera mukozi wange nate. Ogenda kukwata ekkubo otambule ogende, wabula gy'ogenda okugenda ngenda kukufunira omulimu. Togenda kgendeyo kubonaabona, kuzunga, kukola biki. Ngenda kukufunira omulimu gy'ogenda okukola. Awusigaalo ng'agezaako okwetonda, maami nsonyiwa, maami ng'amugamba
ku lw'obulungi lw'amaka gange n'okukuuma ekitiibwa kyange eŋŋanzi omukyala mu maka gano, kansooke nkweteguleko osooke onoonye gy'obeera. Sigenda kukusobola. Kwegamba oli close nnyo ne bba wange ate sikyagala nga Awusigalo bamukwata nga bamutwala ewaka wano nga bamugobawo nga bamutwala bamufunira omulimu ewalala gy'atandika okubeera n'omwana we. Kaakati ekyewuunyisa nti okuva Awusigalo bwe yavudde mu maka gano n'omwami ewaka olumu tasulawo. Omwami akomawo nnaku z'ayagala lw'ayagala lw'asula ewaka, olumu asula eri ennaku nga 2-3 ali eyo. Kwegamba alinga ng'eyafunyeyo omukazi omulala. Kakati nze ŋŋambye omukyala ono naye okimanyi nti bbaawe ayinza okuba nga yapangisiriza Awusigalo oyo era nga Awusigalo kati yafuuse muggyawo. Omukyala n'agamba simanyi, naye we nali ntwala Awusigalo omwami wange teyamanya. Ne mmugamba tebalina masimu. Amasimu weegali, asobola okumuwa ennamba y'essimu ng'agenda, oli bw'atuuka eri n'amukubira. Kati omukyala ali wano eno tabitegeera, yeebuuza omwami we kiki ekimulya, kiki ekimulya ekiri okuva Awusigalo bwe yagenda takyagala kudda waka. Mumpe endowooza mu comment section, mulowooza omwami atakyagala kusula waka abeera ludda wa? CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo okuba nti ate mugobera ab'ekumi na ku mukutu, mwebale okusubscribinga ssaako n'okuba nti ate mulayikinga musharinga mukomentinga. Baagala nnyo mwenna, Omukama Katonda abankuumire abankolera obulungi obutagambika. Mbeere bulungi, mweraba. Stay blessed, peace and love.